Kyenjagala okujjukiza nti oli muvubuka atandise dating ne courtship. Oli mu myaka egiwulira nga gyetaaga omusajja era ng'otandise okumuyaayaanira. Oli mu myaka egiwulira nga gyetaaga omulenzi oba nga gyetaaga omuwala era ng'otandise okubeegomba. Era nga mu bulamu obwo owulira nga wandibadde naawe ofunayo omu. Tewali mutawaana, olowoozezza bulungi. Naye obadde okimanyi nti dating ne courtship nakyo si kintu kye bafubutukira kye batandika obutandisi nga bwe balowooza. Badde okimanyi kikwetaagisa okweteekateeka nga tonnaba kwekiika muwala oyo kutandika kumugamba nti nkwagala. Badde okimanyi kikugwanira okulowooza emirundi egisukka mu gumu nga tonnaba kutandika kuzimba ebyo ebiyitibwa laavu. Manyi lwaki abantu bakaaba mu relationship ezo? Manyi lwaki babeera disappointed? Omanyi lwaki bejjusa? Manyi lwaki bangi zibaleka ba single parents? Omanyi lwaki bangi zibaleka n'abamu nga n'okwetabesse? Kubanga tebaafaayo kwetegereza nsonga nkulu eziviirako okulaba omukisa mu relationship yonna. Abazungu waliwo ensonga lwaki batuuka ku bingi n'ebinene era naffe ne tubeegomba abaddugavu. Abamu ku ffe ne tuwaalira n'okufuna obulamu bwabwe, n'abalala tulwana bwezizingiri tufune visa tugendeko mu nsi zaabwe. Omanyi lwaki tuyaayaanira amagezi gaabwe? Omanyi lwaki tuyaayaana okugenda mu nsi zaabwe? Omanyi lwaki tubeegomba? Tekyagwa bugwi, bo baakitegeera. Teriiyo kintu kyonna kiyinza kulaba mukisa okujjako ng'okyeteekeddeteekedde mu kiseera ekisaana. Bo baakiyiga nti okulaba omukisa kw'ekintu kyonna ky'okola kwesigama ku budde bw'omala ng'okiteekateeka. Ffe tetubifaako. Ffe tulowooza bulowooza nti ndowooza obudde bujja kukya tukole essimu. Ffe ndowooza tulowooza bulowooza nti obudde bujja kukya eggwanga tulikulaakulanye lifuuke nga Dubai. Naye nga n'abo abaakola Dubai zimbaddewo emyaka mingiko. Ninjagala okubategeeza kino. Ensi gye bayita Dubai buli muntu yenna gye yeegomba okudduka okugendamu tennaweza buwangazi bwa myaka 3 ng'eringa bw'ogiraba olwaleero. Abamu bayinza okulowooza nti eruddewo. Nedda. Ebizimbe byonna n'obulungi bw'ensi eyo bwe mulaba olwaleero United Arab Emirates tebunnaweza myaka 3. Tebunnaweza myaka 3. Naye baatwala ekiseera nga bateekateeka ezo ensi Canada, America gye tudduka okugenda. Baatandika okuteekateeka ensi zaabwe emyaka egisukka 15 emabega. Obudde bwe baateekamu bwe bubafudde kye bali leero. Abantu boolaba balina ssente, abakulaakulanye, abazimbye financial empires. Tebatandise kati. Omukulembeze waffe President Museveni okufuga eggwanga Uganda ekirowoozo tekyajja mu 86. Genda osoba akatabo ke ak'ebyafaayo Mustard Seed ojja kukiraba. Ekirowoozo kyajja kumpi emyaka nga 2 nga tannaba kutandika kufuga. Lwaki mulowooza nti mugenda kubeera ne successful relationships nga temuzeeteekeddeteekedde? Lwaki yo dating ne courtship mugiwa obudde butono? Lwaki omuwala bamukwana ku Monday, ku Thursday nga akkiriza, ku Sunday nga ali wa muvubuka agenze mulabako, ku Tuesday nga ali lubuto? Ennaku 10. Mbuuza ekibuuzo, mumulowooza mutya? Ani yabagamba nti muyinza okukola ekintu nekiraba omukisa nga temutudde budde kukyetegekera?
kiva nno mbajjukiza ti mu programu eno amaka n'obufumbo ezo ensonga zitumenyamenyera abavubuka balima okulowooza nti ebintu byakufubutukira bategeere nti ebbanga lye bamala nga beeteekerateekera relationship kisalawo kinene kuba inaalaba omukisa oba enaalemererwa. Nayogedde kweteekateeka kwa bika bisatu naye gwe nalambuludde kwabadde kwa kika kimu kwe kweteekateeka okw'ebyomwoyo. Ne mbategeeza nti Katonda ye mutandisi w'ekintu ekiyitibwa laavu. Era oyo yenna akiyingiramu ng'ayagala okukitambaala kyandimugwanidde n'akulembera oyo yakitandika kubanga Katonda tayagala bwagazi naye yennyini kwegwagala. Ekyokubiri ne mbategeeza tikitugwanidde okutunuulira okukwanagana ng'ekintu ekitukuvu. Ensonga ey'omusajja okusisinkana mukazi we ne bafuuka omuntu omu nsonga ya bwakatonda, nsonga ntukuvu, si nsonga y'abantu ssekinnoomu. Bantu bangi abayingira okukwana n'okukwanibwa tebakitunuulira ng'ekintu ekitukuvu. Yensonga lwaki ogenda ku TikTok n'emitimbagano emirala ng'osangako abantu abalyaku aboogera ku bintu bya relationship naye nga tebakyogerako ng'ekitukuvu, nga bakyogerako ng'ekintu kyabwe ekya bulijjo. Omuvubuka mukole bwoti, omuwala mukole bwoti, omuvubuka bw'okola bino ng'akola bino, nze omuwala bw'okola bino ng'akola bino. Mufunye ebirowoozo bingi ku kiyitibwa relationship naye okutuusa nga relationship mugitutte ng'ekintu ekitukuvu sacred, temugenda kubeera na bigendererwa bituufu muyo. Mugenda kumaliriza muli mu kintu ekitalina mulamwa. Teri kintu kya bulabe nga kubeera mu bulamu obutalina kiruubirirwa n'okutandika ekintu kyonna nga tolina bigendererwa, omaliriza tolina kyokoze. Ekyokusatu twagambye tuba oyagala okukakasa nti weeteeseteese mu by'omwoyo okusobola okwaŋŋanga ebyo by'oyitamu. Kino kirowooze era okitegeere nti you have to approach a relationship not with lust but with purpose and with love. Okweteekateeka. Olwekyo nkubuuzayo ekibuuzo, wandiika ensonga 5 lwaki ogenda kuyingira mu relationship eyo. Bavubuka batununya basobola okuziwandiika. Abamu tebazirina, abamu tebamanyi na kumanya lwaki bazirimu, abamu tebategeera na kutegeera ngeri gye baziyingiramu. Kivuuka lubirwa n'okuva mu kintu kubanga tomanyi na ngeri gye wakiyingiramu ate kyotamanyi bwe wayingiramu ate okifuluma otya. Kakati kyenva nsaba tibeera n'ebigendererwa. Ekyokubiri tukiyita physical preparation. Beera nga weeteeseteese physically mu mubiri. Ekyo wali yabadde takimanyi, yamanya agenda fubutuka bufubutusa hakuwaani. Kati waliyo omuvubuka ali alina emyaka 16 n'ekitundu. Kakati ali mu kupulaninga okulaba nti asuuza akaana akawala ka myaka 15 n'emyezi 2 n'ennaku 4. Kijengezaako okutegeeza kati gwe otomedde. You are not prepared physically. Omuntu atannaba kuba of age. Ate nze nabagamba wano nkozesa myaka 21 gwe nawe kola research woleeta emirala. Omuntu ow'emyaka 18 teweetantala kuyingira nsonga za bufumbu. Tolina kye wategedde ku bye twogera. Nali nga nti amusumba nedda syo. Bwe kiba nga twali tulina ku myaka 21 nga kututeeka okutandika okukwana n'okukwanibwa ebitundu byaffe ebyekyama lwaki Katonda yabituwa twakazaalibwa yandibituwadde ku myaka 21. Kati gwe kankujjukize nti era nawe bikula bukuzi. Kakati twala obudde ng'olowooza emyaka 18 tonnatuuka, emyaka 18 tolina kye waategedde ng'omuwala oba omulenzi weepankira bwerere byogenda okuyingiramu tobimanyi. Tonnafuna bwongo, nkiddamu tonnafuna bwongo buyinza kwaŋŋanga biva mu relationships.
tonafuna bwongo buyinza kwanganga musajja tonafuna bwongo budiringa na muwala njogera ku physical preparation gwali eyo ngotandise dating ne courtship government yayogera mu semateeka myaka 18 omuntu abeera akuze kati muli awo omulenzi oli wa 19 omuwala wa 18 kati muli awo omuntu de wansimbu mwekwana temuyina birubirirwa